songa ya umeme naye sagala gena ku umeme nga Juma lwaki ebibiina bimerukawo nga akalulu katoose but for example katwina People Power Front mabegako twali tugenda kufuna bagita PFF eya Lord Mayor Salong yaserukagwadde yo bagigaana naye katwafunye People Power Front kozesa enkofira nga gye mulina yeyaabwe kuba enkofira yammwe eyo teriko ne NUP eriko People Power so those enkofira eno belongs to them era ebadde bambala gye balina kanso bamwita Ntalo kuba mulabako ne musango gwa Alex Muhangi ng'agulimu wadde abantu bamubyemu ebituli musango gwennyini slogan ya People Power Our Power naye si slogan ya National Unity Platform siwa kiri ndowooza osirimbye ekibuuzo lwaki ebibiina bimerukawo because twalabako n'ekibiina ekirala ekyamerukawo mu 2021 nga akalulu katuuse kyekya National Unity Platform era kyamerukawo nakyo mu mango nekitwalirawo n'obuyinza bwa opposition katuyinza okunyoma nekino ekimeruseewo kati nekitwala lwaki ebibiina biti aneeyanza muganda wange Fiiki n'abatugoberera mwenna buli muntu yenna ali eyo agoberera Fiiki Media njagala muwulize ebigambo byange bino Fiiki ne bwe ndiba nvuddewo ne bwe ndiba nkyaliwo abalisoma ku byafaayo sirama just nkubulya by experience nti inze kugenzi naliko mu NRM ewake wange nakatabo aka Museveni original kabaita Unsowing the Mustard Seed Museveni oyo muyagala omutegeera sikasuula just nze namutegeera lwaki nkalina nti General Museveni bw'omutegeera omutegeera obubi bwe n'obulungi bwe ayinamu obulungi bwaggwawo takyali katikati saawa zino essaawa zino muzibu nnyo mubi nnyo eggwanga lino era yaliko togedde obuuziza ekibuzo ky'obuuza nti lwaki ebibiina bimerukawo adi no South Sudan atereza ntalo mu mbeera efaanagana bw'etyo kyenjagala okutunuulira nti abalisoma ebyafaayo how did Museveni consolidated himself into power Museveni yeekumidde atya mu buyinza essaawa zino bw'otunula kino ekibiina ekyaze simanya Piero yu Piero yu ate ekyo kiveeko kyamaanyi nnyo kati kino kiri bakiyita gwe bimanyi gwe mukozi munne People Power Front enokofera gireke kibiina ki kyemwaleese People Power Front kakati ekibiina ekyo ekyazze People Power Front People Power Front eyo ye PFF eri bagiyita People's Front for transition kiri awo buli awo obuntu bwabwe patwaho obuntu bwabwe mubumanyi naye kyenjagadde okugamba nti bwe bumu ku Museveni obuntu bwakozesa okwekumira mu buyinza kati bano babaleese People's Front for Freedom. Yes, People's Front. kakati bono bonna babaleese balowooza basobola okunafuya ekibiina kya National Unity Platform era bw'ogenda ku buntu obumu bwe bayina bajjayo zino enkofiira ne bagira kino ekikono nga bye batadde muki mu gundi yaabwe balowooza nti basobola okunafuya ki National Unity Platform basobola okunafuya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye nze mbabuulira mu simanya PFF simanya Piero simanya ani temuyina kye mugenda kola ku maanyi g'abantu tugenda kubatunuulira temugenda kuddamu kulabika mu maaso g'abantu FDC babyogera be bamanyi FDC be bamu ku NDP batandika enkofiira anti kati mulembe gwato gikwata kyovudde abakafa abasajja abasoma ebyafaayo nejja n'enkofiira newamba ekintu kyonna kyovula abasajja abasoma ebyafaayo abasoma ebyafaayo mbagamba nnyo wano abeera ku mukutu guno abagoberera Fiiki Media the restored French Bourbonese monarchy had learnt nothing and forgot nothing inze I'm not a French Bourbon ne bannayuganda si ba Bourbons ani Bourbon abano abagoberera bye batakola ki kati ebyo PFF Museveni atuwa oyagala history Mbozi Kagame yamugamba atandiko simane ku butabo bwa President Museveni ate singa abadde ono omugambo ina Mustard Seed ngaina Unsowing the Mustard Seed bajja kunona omanyi kati bakyagala abantu babeere nabo bayogera ebyama bingi mwaka katabo kati mulinde week ejja kakati embeera y'ekibiina ekyo embeera y'ekibiina ekyo ekipya kiva ku bugayaavu n'okujeregerera n'obujozi bw'abakulembeze bwa NU Honorable Twahanidda naawe
Ombuuzizza ki? Wali mpandiikidde by'oyagala njogere. Wali mpandiikidde by'oyagala njogere. Ndeka nkubuulire ky'otamanyi. Byesimanyi tobiŋŋamba bireke. Mu opposition wali ekibiina kimu. Ekyaki? Ekya NUP. Ekibiina kyatandiseewo kikola ki? Bennali wano nakugamba ntya ku PFF. Bennali wano nakugamba ntya ku PFF. Ekibiina kiriwo kiri. Bennali wano nakugamba ntya ku PFF ekulembera Lukwago. Nakugamba ntya? Lwaki tewaŋŋamba nti waliwo ekibiina kimu kya FDC? Lwaki sibe waŋŋamba? Kino ekibiina kyalangiriddwa lutalo kyavuddemu ki? Tewali abo bonna tekwaliko enkofiira ya People Power eyambalwa baki? Uliriza bulungi. Enkofiira ya People Power eyambalwa baki? Ebifaananyi weebiri ne General Secretary we nga bambadde NRM. Lwaki tolaga bye balimu nga balimu NUP? Bani? Naddala oyo Secretary General w'ekibiina kye kyatandise ekipya. Kyoli mu kunoonyezaawo. Si kyendi mu kunoonyeza. Ye lwaki tomulaga nga ebifaananyi ebiraga ng'ali n'abakulu ng'ali ne Kyagulanyi ng'ali ne Rubongoya? Lwaki tobalaga? Ani? Secretary General omusiraamu omwami omutono oyo omuwanvu omuyisiraamu lwaki ye tomulaga nga wano Kyagulanyi wano Rubongoya wano ye? Lwaki tomulaga? Bw'obadde okimanyi nti oyo omwana y'omu ku baatandika gundi People Power, muleke kwogeranga bintu lw'okuba mwe mulina be mwagala nga temwagala bo. Ekifaananyi okirina wano wendi sikiina kuba n'essimu yange si erimu ebifaananyi. Wakirabyewa? Nze n'olwedde nze mbadde nkimanyi n'okimanya. Andi kati gwe ekifaananyi gwe wakitegeera otya? Gwe wakirowooza nti gyekiri? Kale bw'oba tolaba towunyiriza. Bw'oba towunyiriza n'okuwulira towulira. Kati nze ndi mu kategori eraba nentegeera byendabye nempunyiriza nempulira. Nakugamba Magala bamujja mu kalulu kali nga bamukoledde endagaano ya bwa meya wa division ye Kawempe. Kati kiki ekiriwo mulinde kumuwa kadi kugenda kuba ye kalulu ajja kawangula inshallah. Era mwagaliza bwa meya. Naye benjija wano nekugamba amazima toyagala gawuliriza. Obugayavu bw'abakulembeze ba NUP bwe buleetedde akakogoyinza okuyita akamanyiro. Mbadde nga nina wendi nga ndaba Secretary General wa NUP n'ebigambo byakozesa ng'omulabira ddala nti ye mwennyini alina n'ekkobaani mu kino ekibiina ekyatandise. Abajja kusiba. Nkugambye mulabidde ddala ng'ayogera. Mulabidde ddala ng'alina ekkobaani mu kino ekintu ekyatandise. Oli ye Secretary General wa NUP yabadde alina okukola buli ekisoboka kyonna buli kintu NUP kyekozesa kibeere nga kiwandiise mu kakiiko k'ebyokulonda. Enkofiira eno muganda wange gyayambadde ng'oggyeko lebo ya Kyagulanyi gye bateekako akabbaleeti ako kaakolebwa abaana baayitibwanga abaakuumanga Dr. Besigye nga Munyagwa y'abakulembera. Era baleeti eyo ekolebwa etandikibwawo Munyagwa n'abaana abali Kampala Central office ya FDC. Waliwo kyenjagala nti okugamba oli mu kunenya Secretary General National Unity Platform ne NUP obutawandiisa bigambo bino People Power mu kalulu ka 2021 nga NUP tebannagiwandiisa kugikyusa mu kalulu baali bagiwandiisiza bagikyusa 2-2 nzija nga akalulu tekannaba kubaawa ka 2021 ng'ekibiina tekinnakyuka baagenda okuwandiisa People Power nga Balamu yagiwandiisa ng'ekibiina kya NGO. So kati waliwo ebintu omuntu byakyebuuza kati wabanga Balamu yali yawandiisa dda People Power nga NGO bano bagiwandiisa batya ng'ekibiina. Anti kati ebyo tosobola nsagala nnyo woba olingiriza oli mu kunenya NUP tunuulira ate kino kuba ne kino kirimu ango ndala byonna totunuulirako kimu. Anti gwe badde otunudde kimu. Totunuulirako kimu. Anti era kyembadde ngenda okulaga nti Balamu be yagenda okuwandiisa ekintu ekyo kyali People Power Movement. Kyali People Power Movement. Ye n'awandiisa NGO. Kati ekibuuzo kiri wano akakiiko k'ebyokulonda katono sokoleke akakiiko k'ebyokulonda okusinziira ku mwogezi wako n'eddoboozi lye nawuliddeko alaga nti tannaba kumanya kisembayo oba ekibiina ekyo ddala kyakakasibwa mu kakiiko k'ebyokulonda.
wabula ate bano bo mukutulaga ebiwandiiko bitulaga nti biriko ne stamp gye tutamanyi oba ntupule oba ntuufu naye ate kwogera kwa Secretary General wa NUP olwaleero luno mulabi abadde abayitana abayise oba abayise alina ekigambo kyakozesezza kiri awo kyakujeregerera abayise oba bayayeyaye alina ekigambo kyakozesezza kyakujeregerera kyesi kyajjukira nnyo kati bw'oba otunuulidde ebintu bino bisobola okuwa ebyokwebuuza nti ekibiina kino bye babadde abakiwandisiza ng'akakiiko k'ebyokulonda ng'akakiiko k'ebyokulonda luli baagoba abantu abasukka mu 7 lwakuza bujja NUP ng'olwaleero kino ekibiina bakiwandiisizza nga babadde bakuba abaana b'abantu emboko lwakakoofiira ate era akakiiko k'ebyokulonda ne kakakasa akakoofiira ke kamu kubaane ki eribaawo nze sikirabira nga mwe mukiraba kuba biri kwandibaaka ali mu lutalo luno olw'okwagala osiriwaza abantu Secretary General wa NUP yandiba ne Koban ku kino ekintu ekyawandisibwa bw'ova ku oyo omuntu ow'okubiri ndaba Minisita Balamu okuba ng'ayina Koban mu kintu kino ow'okusatu ye mukulembeze wa NUP owokuntikko olw'ensonga abadde ajja ayogera ebigambo bingi ffe tetuli kibiina kya byabufuzi tuli people power kati jjukire gwe ssebo sirika oli muyiga mu bino ebintu bye twogerako Kyagulanyi azze ayogera kaati kakana katono andeke njogera kusaba information Kyagulanyi azze ayogera okunoonyereza kwa njawulo ku muntu okwogera obwogezi bino bye twogerako byakunoonyereza si byakwogera Kyagulanyi azze atugamba lwatu nti ffe tetuli kibiina kya byabufuzi kubona wo baludde mbyobufuzi nali kati soko oleke tumaliyo gwe bulijjo osaba nnyo abantu beetonde naawe kikoli nkwetondedde ssebo nkimenyeewo genda maaso Honorable Kyagulanyi azze ayogera emirundi mingi tetuli kibiina kya byabufuzi tuli people power omanyi nti mu kkooti waliyo emisango egibuvunaana NUP kakati bano abasajja mwe mubalabira wano kungulu bandi bane Koban eryagala okuyiwayo abaana b'abantu eri bamaze okuguza kaadi bajje babulukirewo ndi naawe ku nsonga y'emu ekireeta ebibiina by'obufuzi tutunye people power kakati people power bagiyita people power front oba njagala sooka kuwa meya wange ono yafuze dda meyawo meya wa Nansana nati kati omanyi kati nze nnanye empisa omuntu omuntu omukulu omuwa ekitiibwa wadde simuwagira ne alamu ate sebo Buganda yamuwadde ogufu kati oyo mwami sebo njamutegeeza nti electoral commission yavaayo netutegeeza nti ekyo ekibiina simpandise it's not 100% registered so alekerawo okulimba eggwanga nti simanye ekibiina ne stamp yakoze ki yalumye but kyensobola okugamba nti no njakubajjukiza nti Baisirairi bali babajja mu Egypt okugenda back to Israel era nabo bafuna nnyo challenges mu kkubo era Baisirairi enjala yabalumanga bafunanga femini obulwadde bwabalumanga era naffe nga aba NUP guno olugendo olwokugenda nti tulaba okununula eggwanga tulina challenges nyingi tulina abaga otulemesa oba nkiyite sitaani era zezino challenges tugenda okukola ki sinenga sibe ebisoose sitaani otegeeza ki bano ffe nga aba NUP tubayita sitaani ayagala olaba nti tetutuuka ku emu y'okulaba nti tununula eggwanga yes so nenga eno group ngeno si ekoze ki emabega njabajukiza nti yatuguza ekibiina mukulu Kibalama ekyasokera ddala bamuwamba lumu yategeera government yenyini nevaayo nemutulaga nti bebakola ki bebamwina mu bali bamukutte ne bamuforcinga ne bamugamba atuteekeko allegation atwale mu court bw'ekibiina kyakola ki after some time mwalabanga ne office ne bakola ki ne ba creating a brand new office ne bagineminga ne bagibrandinga nga NUP but we still survive after that mwalabye ne DA
n'aba DA. But DA is becoming powerful. Which powerful? Mulira which powerful? What have they done? Etandise okuyingira mu bano babloka y'okuwudisa abantu okubeerawo. Kati kankubulire. Simanyi lwaki omanyi trend y'abafere kati Kampala iriwo. Tamwe lyeki fa batandikawo NUP. Bakimanyi nti bwogera nti fa batandikawo NUP. Bafunirawo era abafere bona ne bano benyini onakugambye because abamanyi bo babloka aba FDC. Yagambye bana abapya abazi aba people power front bibatandisewo ki bibatandikawo NUP. Mubema nti bebamu era yeyo format eriwo ye format y'obufere kati eriwe Kampala era abafere bonna abagola okufuna ezaabwe abagola okufuna sente balina okwekwata ku NUP. Okay, but apart from that njatutule the bigger picture dala nga tuli mu gwanga wogamba ntino system ya government ekola nja kwebuuza lwaki PFF sawa zino paka lero tebana bagiwandisa ate nga bamitinga kuli criteria bafuna amanya g'abantu because balina ofuna a third of the population of the country. Yeah? Amanya gonna bagafuna files zonna ne baziwayo kuki era juzi twabalaba nga bagenze kuba meza ku electoral commission nga babuuza owayi kiki ne paka lero tebana updating oba bagazetinga ne on the other hand no gendo olaba ekibina ekipya ekivaawo ekiri mu kukola kikumera nenga yekutte ku NUP kwegamba anything buli ekigenda okosa NUP aba opposition abaddala ogenda laba nga government ekola ki eteekawo embeera kati what is the relationship between people power front ne Balamu ate nga Balamu minister w'abaana ba Museveni mumanyi bulungi engeri afunamu ekyo ekifo mukimanyi bulungi yatutwala kati njabategeeza nti Balamu si minisita waffe Balamu minisita w'abaana ba Museveni minisita w'abaana ba Museveni omanyi lwaki yasooka tegeka birthday era yategeka bulungi nnyo birthday the whole country gulu waluwa biki kokumuwa oba minisita ensonga lwaki njagala nnyo omuntu atudukiza nnyo ku Maria Antoinette nemubeera mu ggwanga nga temulina eddagala mu malwaliro naye n'olaba fasisani ng'akola birthday aluwa Mbale birthday nki mwaka ogwo ne buli birthday ngeri mu kabumbi kati n'ogenda n'olaba owa FDC nga tasobola na ku reasoning okugamba government kyeri mukola nti kikyamu okugaana ebibiina and by the way njabategeeza without a political party or an opposition party kitegeeza ANC eba terina future because the government eno wevaawo kitegeeza tewali alternative tuba tugenda kudda ku mundu tuba tugenda kudda mu kweta fenga Bannayuganda tetwandyagadde today mabega because Museveni okuwamba eno government bajja ne mundu bajja ku tito okelo lutwa naye yajja ne mundu tunakoma ddi okubeera nga government empya okuyingirawo tulina okubuuka emirambo that's the question. Process eyokulaba nti tufuna enkyukakyuka entuufu ey'emirembe bano ne NRM bagezako okola ki okinafuya nze sina buzibu na people powers front oba biki sina buzibu nabo the good thing is nabo kati batandise okurecognizinga nti eggwanga libeetaaga bajje naye bakolera eggwanga tulabe nti fena tukola ki nga NUP fabadde tetubayinako buzibu tetubayinako buzibu fetugamba bagende bateese nedda fetugamba bagende bateese this is my point tetubayinako buzibu njagala aigwange cameras omukulembeze yenna njagala tegeeze eggwanga lino nesemba nekyo nti abadde n'ebibiina byonna ffe tetubayinako buzibu ng'aba NUP mukwate ekkubo lye mwagala wogamba nti no yagala teesa ne President Museveni which is okay genda oteese ne mawunjali mugenda muteese naffe tukwate lino ekkubo fenna bwe tutuukayo wonsookayo ojja kunona tukole wamu tulabe nti eggwanga lyaffe lidda maaso wenkusookayo nange nja kuyita tulabe nti eggwanga tulitwala ki tulitwala maaso ffe tetulina buzibu era wendaba ono ng'anumba bano wesolooza oba wa NRM oba tumutungire esaati nga sayidi emu ya bulu sayidi emu ya yelo nze simanyi naye nga ffe tetulina buzibu nammwe meya nja kugamba kino era bw'oba oyogerera eri eggwanga yogera ebintu ebigasa ku bantu omulonzi n'omuntu we Uganda mweko
kale yogera amazima ebituufu tukole ebituufu Oyogera gavumenti ba- weremereddwa yasinga okwogera ebituufu oba oyogera njagala ndimu kuwunzika kati ekirungi dakiika emwemu ompadde omukisa nenkodde dakiika emu sabo muganda wange ono alina Bene Juma okuyiga dakiika nti ensi gye tulimu tulinamu amawanga ag'enjawulo tulinamu eddiini ez'enjawulo tulinamu n'ebikula eby'enjawulo okugeza omukyala oba omwami teri lunaku bantu lwe bagenda kubeera wamu bakkiriziganye ku kintu kitya muleke kulowoozesa abantu nti atawagira NUP takkiriza mu nkyukakyuka ekyo kikyamu ekirala muleke kulowoozesa abantu nti omuntu okutandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya aba mukyamu alina kwegatta ku NUP bwe yali ejja teyasangawo bibiina bya bufuzi lwaki yakola ekipya abantu muleke kubasiriwaza abantu muleke kubassa mu ffumbiro mubafumbe beeyambule mubookye nga balaba lwaki mwagala musibira abantu mu kakeegi beekati ng'embwa abantu mubaleke buli alina obusobozi obukola ekibiina ky'ebyobufuzi kola ekibiina ky'ebyobufuzi weetaaye muve mu kkomera eryabasibwako ng'omuntu abeera nga katonda yamuyamba n'amuwa omutwe nga guliko amaaso guliko ennyindo guliko emimwa guliko amatu nga katonda yamuyamba n'amuteeramu n'obwongo naye n'atakozesa bwongo bwe katonda bwe yamuwa n'ayagala kyagulanya omuntu omu yaba abeera n'ebintu ebyo byonna ekyo kikyamu abantu abaweza emyaka 18 nga balina obusobozi obuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi mubaleke bawandiise ekibiina ky'ebyobufuzi benyigire mu kununula eggwanga neyanzege nga ngende wa Juma Honorable Kagame abatumiddeko nnyo musajja wa NRM yeetonze obutabaawo programu y'olwaleero ejja wali naye agambye yasajja bw'obukofiira abantu babakoowa okulimba abantu nti basobola okujjako Museveni Kazibwe omuzira nnyonyi nzikiriza komenti yo nemegisoma Prince Ali Ronex Kiza nawe nkwagala nnyo ne comment ennemyo soma abamu bane comments zo sijja zisobola ziba nzibumuko naye nga mbagala nnyo Juma nsaba onzike nze mpunzika n'ebigambo byange si bingi nnyo muganda wange ensi okukula kwayo nyongera ku bigambo bya muganda wange Vuje byayogedde ensi yonna eneekula eba ne political parties. That's why ugenda mu America osangayo Democratic Party osangayo Republican n'ebibiina ebirala bugende Bungereza obisangayo Enefik Media fe wojja mu ggwanga lyaffe n'ogamba nti ogenda kutta ebibiina by'obufuzi nga General Museveni kyayagala okukola era kyali mu kukola because byonna byonna ebigenda amaaso mu ggwanga lyaffe General Museveni ayina ebbuba ku bibiina by'obufuzi but multi-party system webanga buli omu yagikkirizaganya yes anti njagala okulaga lwaki abitta General Museveni era ojja kulaba ajja kukitegeera nti FDC ani yagiwa sente zagisaanyaawo DP mukulembeze wayo akolera ki aye kati ye bumanyi minister of alya n'okunywa akola ki n'okunywanywa sente zino ze bali bawadde empuuga zali zimusindikira ku operation okusanyawo NUP ziriwo zonna ezo miliyoni 5 nedda sebo ku bintu byayina tosanga ndi miliyoni 5 n'ekitiibwa kyonna with due respect mpuuga sente bazimuwa mpuuga si yasinga ofuna sente nyingi Kadaga yafuna mpitirivu Kadaga je yafuna speaker no deputy yafuna emirundi okokusatu sigujjuke manyike Kadaga ze yazifuna ddi kati era kwegundi service award yonna eyo gye baga kati mpuuga ze bazimuwadde ddi awe nyine era nga maze kubeera rope oba nga nga already rope nga agenda kubeera rope anga rope already ngalopo already mpuuga sente bazimuwa nga amaze ngalopo nga siro yayingira obwalopo nga zaki service award ng'akoze eki omusajja yakola kyenjagadde okulaga mu kino nti ekyenjawulo nti ffe abawagira omupiira nga muganda wange Vuje nga muganda wange Vuje wawagira Arsenal nze ndi muwagizi wa Liverpool oba okitegeera bwe mpagira Liverpool eba n'akademi ey'omupiira nze bwe wayagala osanyawo Liverpool genda osanyawo akademi ya Liverpool oba ogikoze eki oba ogimazeewo kati mu politics w'eggwanga politics avugibwa political parties tavugibwa bannamagye Chovola constitution etulagira nti bannamagye talina kuyingira mu byaki byabufuzi kati politics yenna ono political parties ezibanga academy ziteekateeka abantu okulembera amaki okulembera ebyobufuzi
kati gobokera ku machana yagala okutta ebina byobufuzi bino okubagala NRM ebere waggulu nga bweyagala okubeera waggulu nota FDC nota DP nagala n'okutta NUP kitegeeza obota politics w'eggwanga n'olwekyo nvumirira General Museveni byakola byokutta politics w'amawanga ngatta political parties. Okay. Neyanziza ndowooza tulabye ebibiina bingi nga biva mu bibiina ebibeerawo naddala